Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kuleka nyo mukomulamu okoti kyagenda maaso ne program ya Mighty Drive nze Omumbeja Luwedde Lilian tutambula fenna ate okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Omugenyi waffe tutegeezezza nti ali mu kkubo era ng'anaatera okuba nga atwegatta. Kajja kuba atwegattako mu dakiika ntono nnyo okuva kati, naye nga tukyatambula ffenna tugenda kuba twogera ku nsonga ezikwatagana ku mulimu guno ogw'amawulire oba naffe bannamawulire, engeri gye tuweeyisaamu, engeri gye tukolamu emirimu gyaffe yeyeesaanidde yeyeetuukaganye n'omutindo. So agenda kubanga atwegattako discussion yaffe ate tugitandikiraawo tugitambulizaawo okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Omukulu munnamawulire Mwami Kayanja ate tusobole okuba nga tutambula nga bwe twogera ku nsonga zino bw'otunuulira discipline y'abannamawulire, bw'otunuulira enkola yaffe ey'emirimu, bingi nnyo ebibulamu oba oliawo ebyetaaga okuba nga bitereezebwa. So ajja kuba nga atubuulira ye kikyalaba ekyetaaga okuba nga kikolebwa okutereeza ate field yaffe eno ey'amawulire, oba biki bye twetaaga okuba nga twongeramu. Gye tusomera tebakyatuyigiriza bye twetaaga kuba nga tuyiga oba excitement eno eya social media n'okufuna numbers n'okwogerwangako ate yereetedde emberebeze eno oba yereetedde embeera eno okuba nga ebeeranga bweri. So tugenda kuba tutambuliraawo ffenna naye nga omugenyi waffe mu studios amaze okuba nga akkalira. Sooka atulamuseeko ate show tube nga tugitandikiraawo olunaku olwaleero. Tusanise okulabako mukulu Kayanja amusa kuba tulaba. Kale gwe munnaffe bannaffe abatulaba yonna gye muli, twesiimye nnyo okuba nga mutulaba era nga tunaabateesiteesi ba programu eno
tubebaza omulimu gwonna ogugenda mu maaso gye tubeera programs ez'enjawulo tubeera tuziraba ng'era tuli basiimu. Amanya yenze Ernest Kayanja nga bwe banyanjudde era nga ndi munnamawulire ku radio Simba ebukotaawo enyo. Tuzanisa nnyo kubanga otwegasseeko. Nzikiriza field ey'amawulire ogimazeemu ebbanga eriwera. Enyo. Nsaba otusigire ekifaananyi we wayingirira field y'amawulire eno n'okutuukawo we tuli olunaku olwaleero. Well, we nayingira field y'amawulire nja kugamba nti waliwo enjawulo y'amaanyi bw'ogeraageranyaamu ne wa we tuli kati. Ekyokulabirako kyenyinza okutandika nakyo nti we nayingira amawulire si mabega nnyo naye nga nayingira mu mwaka gwa 2009. Mwaka gwa 2009 social media yali etandikiriza butandikiriza teyali y'amaanyi, twali nnyo mu mainstream. So awo we wali enjawulo gye nsobola okugamba nti social media eno bweze ekozeewo enjawulo y'amaanyi nnyo nereetawo okuvuganya kunene nnyo wakati wa mainstream ne social media. Okay. So embeera we mwatandikira wagwe watandikira amawulire mu mwaka gwa 2009. Enkola y'emirimu bw'ogitunuulira bwe yali mu biseera biri ne mu biseera bino njawulo kyeriwo oba kikyolaba ekikyuse? Well, ebikyuse bingi. Ebikyuse bingi. Naddala bwe tuba tutunuulidde engeri abaana abava mu matendekero ag'enjawulo gye bakolamu emirimu gyabwe. We nayingirira waliwo enjawulo mu ngeri gye twakolamu emirimu. Bwe natuuka radio Simba we natandikira okukola emirimu gyange. Naye bwe nzijukira engeri gye bankozesa internship. Omusajja yankozesa internship bamuyita Samuel Kazibwe akola ku CBS. Naye omusajja oyo yali strict nnyo ku ngeri gye yanuŋŋamyamu okukola emirimu gyange. Ng'akugamba kola bwoti. Naye nga bw'otunuulira ne ku station we tuli nga nawo bakusindika amaanyi mangi. Naye nga tetunnatuuka awo ntunuulira ne ku institution wa gye nava. Ensomesa gye batusomesaamu ng'olaba eri hands on. Bakusomesa nze ebintu nga bwe nabisoma mu institution era bwe natuuka ku mirimu nalaba najja mu bitabo nenteeka mu nkola mu practical. Naye bwe twogerera tufunye okusoomoozebwa nti abaana bava mu institution gye bava simanyi oba babasomesa ki, simanyi oba bazadde baabwe be batusindika abaana bano okugenda okusoma nga abaana tebaagala. Omwana bw'ajja okukola internship omanyi Abaganda bagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Abaana bano omwana anaakola omulabira ku internship. Omwana ajja ku internship n'abanga gwe bakase okujja okukola. Ajja n'ateeka obunankani mu matu abaana tebamanyi kye bayita social life okwatagana n'abantu abalala ku mirimu. Bw'ajja ateeka buteesi buntu mu matu oba mulenzi oba muwala. N'atuula ku deski ye oba bw'aba tatudde ku deski ng'ali ku simu ye then n'adda ku kompyuta. Abaana tebakyalina eyo social life eyo. Kugamba n'abanga gwe basindika okusoma ku kifuba. Ekyokubiri omwana oyo bw'amala okujja ye aba amanyi nti bw'atuuka ku gundi ku media house eyo bw'atuuka bwa pap agenda mu studio. Ye aba amanyi nti olutuuka bwa pap agenda mu studio. N'atamanya nti waliwo emitendera egigenda gigobererwa n'ova ku guno n'odda ku guli n'ova ku guno n'odda ku guli.
So fe tusoka omuntu yenna ojja kulaba nti abantu bonna abaexcerinze mu mawulire basoose mu zi newsrooms mu bitongole by'amawulire ebitongole by'amawulire bikolanga bbanguliro eri abantu abasinga abakola mu company eza emikutu gy'amawulire oba emikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo okitegeera so naye bw'otunuulira abaana bano abamu tebaagala kukola bwe bamugamba nti ogenda mu field oba ogendayo okusaka mawulire yakirabanga ekyokumusa wansi abaana bajja bali kwa 11 mwe mukuŋŋaanya amawulire mwe batuma mugende waneeno musoke ku press conferences mwe mukwata kamera naye ng'ate eryo liba bbanguliro omwana agenda neyeerabira nti bw'ojja ku internship oba ozze mu bbanguliro oba ozze kujja biri by'osomye mu bitabo kubiteeka mu nkola kakati bo ate be baagala mu luzungu bakita ku dictatinga be baagala okulagira bali abagenda obbasomesa ku mirimu gye bagenze be baagala obbawa bo kye baagala oba eno gye basomera gye babaweera oba gye batabagambira biki bye balina kusuubirawo nga bagenza okukola intaani oba bye balina engeri y'okweyisaamu nti omutuukamu okukola intaani wano bweba bakutadde mu kifo bwekiti ne bwekiti omuntu munnamawulire alina okweyisa bw'ati alina okukola bw'ati ne bw'ati so omwana n'ava eringa ebimu abimanyi naye ng'ate ku ssomero ennaku zino tebakyakikola kakati munnange abasomesa nabo basaasire teri musomesa asobola kusomesa kintu ate kigenda kuyiwayo kubanga buli we tugenda ku ssomero netwexceringa oba netuyitamu mu mirimu gye tusomye ate abasomesa baffe be bakola ki be bafunamu kakati bakubuuza wasomerawa bakubuuza wasomerawa okiraba buli lwexceringa n'essomero lyo likola ki naye mu baana bano abasomesa bano be basomesa we wali obuzibu naye ng'ate oluusi n'ewaka eno education system yaffe naye erina obuzibu nti omuntu ebiseera ebisinga tasoma kyayagala nakyo kikulu nnyo omuntu tasoma kyayagala omuntu bamukakabukasa okusoma genda osome nze sente zenkola ki kati omuntu n'agenda ku ssomero oba omwana n'agenda ku ssomero naye ng'amazima kyagenda okusoma takyagala kakati bw'oŋŋamba nti omusawo agenza okusoma obusawo naye nga mu mutima gwe tayagala busawo obwo kiki ky'osuubira mu ddwaliro si yo yakuyitako ng'akubadala omusawo jangu otuyambe temubalabeeyo mu ddwaliro mu malwaliro gye tulaga eyo balaba omusawo nakwana kitange yali mulwadde ogenda omusawo ng'atadde obunankani mu matu nga bwenkugayo obugundi obwo mu earphones atudde bamuyita banaye musawo ng'afaayo abadala bubadaza kakati byebyo bye birina mulimu gwaffe guno gwaki ogwa mawulire abaana abasinga tebagasoma abaana abasinga abagenda ku ssomero koose ezisinga zetusoma netuzisoma nga tuzaagala batukakabukase kati ze kyensuubira ti byebimu ku bivuddeko obuzibu mu nkola y'emirimu gyaffe kiraba kubanga omuntu bw'oba bakase mukake omusuubira otya okuteekayo output ennungi era ojja kwesanga nti kampuni ezisinga ez'amawulire oba media zirekeddeawo okuyingiza ba intaani abaana abasinga ba intaani abo abasinga naddala okuva mu zi universities ate bo bali wasi okusinga bana ab'amatendekero ab'amatendekero bagenze bwonooneka naye mabega waliwe nayingira mu mawulire nga actually company zaagala nnyo okuyingiza abaana abo okuva mu gundi institutions okusinga bana aba university naye kati ndowooza obuzibu aba university okubeera nga ate bo si balungi nnyo compared ku bana ab'amatendekero biki theory ebintu basoma bya mu bitabo omwana ajja nga alina ebintu by'omu bitabo mutwe nga biyitirivu n'okusinga bwe yali akutte ku practical oba ku kintu okiteeka mu nkola
kiraba kubanze bwe nali mu institution gye nasomera nga tukolera ddala practical bwe ba computer ne mutula ku computer bwe banti photography ne mugenda mu photography bwe kiba kamera n'okola ki n'ogikwata bwe kiba kuandika script buli omu n'akola script eyiye naye omwana agenda n'ava ku university nga mazima ne script tamanyi bwefaanana ng'omugamba okukola script ng'omugamba okukola script nga tasobola gikola kakati omuntu bw'omugamba okutuula ku computer ne computer yennyini tagimanyi ng'abadde asoma naye aze ku internship nga bwe nagambye kuba kuteeka mu nkola omuntu byakoze eki byasomye kakati bw'omugamba nti computer omwana tagimanyi tagirabanga nako kakati nebiri ebigundi mu field talina bw'agenda naye mu field okomawo mugambe nkolerayo ka script awo kubanze wenkola ki wenku judgingira wenku testingira tugenze nawe mu field okutesinga biri byosoma tugenze nawe mu field naye bw'okomawo kiki kyosobola okuteeka mu nkola oba ku lupapula oba okutayipinga kiki awoze wentegeerera omuntu gwendiringa naye kubanga omuntu avudde kusomera oteeka okubeera ng'osobola okubaako kyoteeka mu nkola yadde nga tekiri perfect namwe bannamawulire abakuukutivu musongeddwamu nnyo olunwe eri abaana bano abajja okukola internship nti mutuuka ne mubawa abayintaani bannaabwe ate babasomese mwe nga temwagala kukyenyigiramu kakati okuddamu ekyo ffe nze wange gye sijja kwogerera balala naye ate n'abalala nabo mbalabyeko bannange tubeera nabo mu field abaana abo abasinga teri ajja na intaani munne okujjaku waliwo media houses emu oba bbiri mpozi nga bo oba nabawulyako nti tebabakkiriza n'abayintaani kuyingira mu newsroom ezo isolated cases naye nze kukyendaba mu field tewali intaani gwendabanga nze na intaani munne abaana abo bayintaani abasinga bajja ne basiniya bannamawulire abali siniya bajja ne bannamawulire abali siniya era ne batuuka mu press conference kasita balaba nga waliwo intaani omulala nga bamuliraanya intaani munne kati nga siniya asooka dda wali wabbali ng'anyumya ne basiniya banne ng'onaamuleka ekintu ekyomanyi bwe kibeera abaana bano bwe tugenda nabo mu field ebiseera ebisinga tebababuulira kyakukola omwana oyo bwe mutuuka mu field ye ng'akwejjako ng'agenda atula ne bali banne kubanga baasoma nabo kati ye aba alabye mikwano gye kakati amazima naye ng'ekituufu kiri nti nze bwe nali nkyali ntaani nga siva ku siniya wange olw'ensonga namubuuzanga kino era nga naye aba mbuulira kati olaba awo ekyo bakikola bwe bati kati olaba ekyo kino bakikola bwe bati toyina kuva kuki naye abaana bano nga bwe nkugambye nti agenda n'ava ku ssomero nga ye obulamu si bwaliko kati bw'atuuka mu gundi mu field n'adda ne banne ne batandika ate okulokopya naye ekyamuleese n'akola ki n'akivaako kakati osiniyawo omusuubira kukola ki naye si yamuzaala bamumuwadde bwigenda mu field nze bwe bakumpa okgenda mu field nondaga nti ate olina obulamu obulala kati ngenda kukolera ki ngenda kwetikka ku mutwe sigenda kwetikka ku mutwe bagamba ffe mu Luganda tugamba alina empewo takola ki talagwa muliro gw'olina empewo olina okunoonya omuliro wegukola ki weguli sina kyengenda kukolera so ebyo byonna ndowooza biddayo ne mu institution ndowooza abaana bano nga tebannajja mu gundi ku internship ndowooza waliwo gaapu awo okubabuulira ki ekyokukola bw'otunuulira profession eno ey'amawulire yali yakitiibwa edda nze we nali omuto of course omu ku baami kati mugenzi omukulu Bale Francis mukama abamuze emirembe be bamu ku bantu be nalabirangako ng'akola ekintu kye ng'akikola n'okwagala bw'otunuulira ssaawa zino bannamawulire abasinga abamu tukola batulabe kunyumisa kusudiya kufunamu ssente n'ebirala obuzibu oba omulimu oba profession eno ey'amawulire yatandikirawa okuva ku mulamwa because kati gwe wogambidde wayingirira mu 2009 bannamawulire baali bakyaweebwa ekitiibwa baali bakyatwalibwa nti profession yaabwe y'emu ku ezo like ezisoosowaziddwa naye nga ate si buli omuntu asobola okukera ku makya n'akikola unlike these days nti kati buli omu asobola ofuuka munnamawulire
awatuufu twakyamirawo okuva ku kkubo? Awatuufu we twakyamira ebitongole media companies oba n'ebitongole bya profession ene y'amawulire tuyawukana nnyo ku professions endala. Katugambe balooya, katugambe abasawo, katugambe professions endala zonna. Bw'otunula mu professions ezo zonna buli omu atunuulidde kasente, buli omu atunuulidde nfunira wa. Kitegedde ekitongole kya oba bannamawulire be bamu ku bantu abakyasinze okukola ki okusasulwa sente ez'obuswazi nga bwe twogera enjogera y'ennaku zino. Nti ne bw'oba ng'oli ku mulamwa nnyo bw'otunuulira banno mu bitongole biri ebirala, bw'otunuulira looya naye ayina fokasi ye weeri, bw'otunuulira omusomesa n'omusomesa naye ayina fokasi ye weeri, buli omu atunuulidde ki? Sente. Kakati ffe tuli wano, ffe bamu ku bantu abakyasinze okukola ki? Okusasula obubi. Era buli omu atuyisaamu amaaso. Ne bw'oba ogenda kuwasa mukazi ne bagamba ati oyo munnamawulire yagenda okuwasa omukazi ojja kulabanga bagamba bambi mukazi oyo nga alabye. Okiraba? nga bw'onooyimirira n'ogaa nze mukyala wa munnamawulire kuba nze mukyala wa dokita kati nange nsooga nze mukyala wa munnamawulire. Anti kaakati bw'ogaa nti nze mukyala wa munnamawulire ekisooka oli akusaasira n'agamba ye mukazi watonga walabye ennaku because nze ebyo mbirabyeko. Bw'ogenda ne weeyanjula waliwo gye tutuuka ng'oli akusuubira okuba n'ogamba ndi munnamawulire ogenda okola alina engeri gy'akyusaamu amaaso ge towards you ekiraga nti ate mmanyi oba osingako ekiraba. So bw'otunuulira munnamawulire e Kenya saagala genda mu nsi ziri ezaakula naye njagala tutunuulire munnamawulire w'e Kenya tumugeraageranya ne munnamawulire wa Uganda. Kiki kyengezaako okutegeeza nti omuntu yenna ng'anaaweebwa ekitiibwa tusooka ku nfuna ye. However much you're going to research, however much si nsonga research gw'okoze afaanana atya, si nsonga emirimu gy'ogikola bulungi otya, naye kasita enfuna ye ebanga eri yegeyege teri agenda kussaamu kitiibwa. Ekyokubiri kikuleetera okugwa mu butego bungi obuleetera abantu okukola ki? Okuyisaamu amaaso. Kaakati obuuza toviiriddewa ku mulamwa. Omulamwa tuguviiriddeko awo nti ojja kusanga nti olw'okuba omuntu ono naye ayagala kusavaivinga naye okubeerawo mu bulamu ng'abantu abalala ajja kubeera compromised, you know, olw'okuba naye agamba nange nina okubeerawo. Olwo ne yeerabira biri bye yasomesebwa anti ebyo kukola omulimu gwe. Ebyo biri mu bitabo. Waliwo enjawulo wakati w'ekibiina gy'oli ne field gy'olimu. Ebibiri byawukana nnyo. Kati eno field ye reality. Eno field ye reality. Nali mu kibiina nga siina family. Nga nsoma busomi. Ne bambuulira byonna ne babimbuulira. Ne bambuulira so brown envelope simanyani. Byonna ne babitubuulira. Ethics biki zonna ne bazitubuulira era tuzimanyi. Naye ati waliwo enjawulo wakati w'ekibiina ne field. Okay. Ekibiina ne field.
mu field eno wogenda wotuukira ng'olina family naye nova waka nga family teyina kyakulya oze mu field kola ki kukola akasaala ke bakuwa bw'okatemaatema n'otemaatema n'abeewo bayinza obuteeyagala oyinza n'obutava mu muzigo naye ensi gye tulimu yakuvuganya okiraba mbuulira nagambye munnamawulire ow'e Kenya ne munnamawulire waawano Mukulu Kayanja abamu bagamba nti media houses zino newankubadde muzinenya naye emisoso egy'okuyimirizawo media house eyo minene emisolo bw'otunuulira ssente zebasasula okubeera nga abateekebwa ku mikutu gino GoTV, DSTV n'ebirala n'otunuulira n'ebirala oba oli awo ebigwa mu kkoweera abamu bye batamanya byebireetedde okuba nti bannamawulire abamu basasulwa kitono. Ekibuuzo kiri nti lwaki bannamawulire lwaki presenter atamanyi naye bwe bagisasula ayibiri bwe bagisoma bwe bagiwandiika lwaki ye bamusasula buwanana ye face ya TV ate nze kugamba obanga nti nze omulimu gwenkola gutegwira nnyo makulu kukitegedde okukusomozebwa kunene nnyo tuyina okuvuganya wakati wa bano ba programa bano ababeera mu programs endala kyeyini nga bwetambula munnamawulire ye bamulabira ddala nga kasasiro nze nkubuulya atayina kyatugamba nti ne bwe baba balowooza okusasula bebamu oba kitegeera tubasasule mmeka bali be basinga okubeera prioritized ffe ne tutunuulibwanga kugamba simanyi lwaki amawulire ate ng'olaba nti amawulire brand nene nti ne bweba ebuzeewo mu kampuni bwebulawo mu kampuni ne bweba ekola etya naye nga teyina mawulire nina TV zendaba zikola ziraga nti zikola nnyo naye kikyazisibirwa kuba zikyalemeddwa okuteekako amawulire ku TV zaabwe so amawulire ye brand nti bweba teriiwo obanga omulema muba mutambula naye nga mulinga ki abalema because muba temuli informative buli element eyo ey'okubeera informative lwebulawo so munnamawulire ono akola omulimu munene kyekimu ku kiviiriddeko munnamawulire ono obutakola mulimu gwe awe mbadde ndaga nti professionalism ekendeeredde ddala emberebezi ng'esibuka luddawa wennyini professionalism ekendeeredde ddala emberebezi esibukaawo ekisooka esibukaawo ku nsonga ya nsasula kubanga omuntu yenna buli lwabanga asasulwa bulungi bambi naye enkola gyakolamu omulimu waliwo lwendaba abaana bano ba international bannamawulire abo abava mu nsi ez'ebweru ezo ezaakula olaba nti ye bwajja fokasi ye ebeera ku story amanyi ekimuleese wano olugambo lutusingira ekirala press conference etandika nebatandika okwogera ne balyoka bajjukira tulina okudda ku cameras okiraba va ku by'olugambo munnamawulire ono ekimuleeta yayagala story kakati ate munnamawulire wa wano bw'ajja okukola asooka n'agamba wali akaliyo wali akawogo kale ettooke bwe liba teririiyo kale waakiri banampa ekyemisana banampaayo ku kyemisana professionalism ogenda gijjawa nga omuntu akutwa bw'oba ogenda ku mukolo katugambe waliwo omukolo guli Masaka ng'omuntu gw'ogenda okuwandiikako ate otambulidde mu mmotoka ye yakuwadde lifti ogenda kujjawo professionalism kampuni tesobola kuteekamu ssente naawe oli yakuwadde lifti ate yagenda n'okuwa ekyemisana professionalism ogenda gijjawo
story erimu okubalansinga eri bent ebendi ze kusaije kyengeza kugamba story bweba erimu okubalansinga kitegeeza egenda kwekubira kuki ku ludda lumu osuubira professionalism egenda kubeera ng'omwana ono yavudde awakaawe nga taleseewo kameeza najja mu field alina omukyala yakamwanjula naye ne landiroodi akola ki abanja professionalism agenda jijja nemukola emikolo yeewola. Where do you expect the professionalism? Where? You tell me. But don't you think balina tulina soosowaza kiki kyetwe mulimu gwaffe n'okusinga okuganyulwamu anti waliwo driving factors waliwo ebituleetera okugusoosowaza because business yonna ng'enaatambula ogiteekamu n'oteekamu n'osuubira okujjamu later on naye kati ffe twagala kujjamu nga tetunnateekamu anti njagala kubuulira omwana yenna ng'oyagala yeebake bulungi ng'oyagala abeere mu simanyi bwe naye osooka n'omuwa n'omunywesa nakuta mwana oyo ajja kwebaka bulungi example gyendeese simanyi oba ye ntuufu naye kyengezaako kugamba nti ebintu ebyo byonna omuntu osobola bituukako nga naawe weeyagala nga naawe omutima gwo mukakamu naye osobola obituukako nga omutima gwo guwankawanka tosobola. So ekizibu kye tusanze mu media industry yaffe kyekyo kikoze kyamaanyi nnyo okussa omutindo gw'abamawulire mwe bakolera then waliwo gye mbadde saagala kulaga naye nga ne bakama baffe abatufuga tukolera ku bunkenke buyitirivu obunkenke butya censorship mpitirivu waliwo ekiseera wootuuka n'ogamba kaakati nkole ntya ngenda ogw'enswa ngenda ogw'ennyama sagala nyiza bakama bange naye story eno erina okuyitawo okulwaninga okulaga kugambye obunkenke nabo buyitirivu mukulu Kayanja ngenda kuba nkomawo wooli katono naye katusooke tunyweko ku lwendo lw'amazzi ate tukomewo discussion tugitandikirawo tulina n'ebyokwogerako biyitirivu bw'otunuulira impact ya social media tugambe we yayingirira social media teyaliiwo oba yali kale etandika butandisi naye ate bw'otunuulira akadde kano social media ekutte neweesanga nti mainstream etandise okompitinga ne social media buli omu ayagala afune numbers naye ng'ate professionalism oba okukola ebintu nga bwe birina okuba nga bikolebwa ekinono kitandise okuba nga kiserebera ddala tugenda kuba tukomawo katono nnyo ate atubuulire ne way forward oba biki ebyetaaga okuba nga bitereezebwa okulaba ng'ate tuddayo ku kkubo ettuufu lye twatandikirako katusooke tunyweko ku lwendo lw'amazzi katono nnyo Mighty Drive ekyagenda mu maaso. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What the church do? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now record. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily.
and plastics everywhere in our environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kumulamu okwo Mighty Drive program gy'okyalaba ate nga tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Nze Omumbejja Luwedde Lilian mu studios ntudde ne mwami Ernest Kayanja. Omwami ono munnamawulire omukuukuutivu era ng'akola ku radio Simba. Tulirayo mu studios olunaku olwaleero twogera nsonga z'amawulire, media, byonna tubitadde omwo full package. Naye nga tutunuulira ensonga eno eya professionalism. Bw'otunuulira bannamawulire abasinga bwe batandika nga bakola omulimu gwabwe bulungi, kakati ate ebintu bitandise okukyuka. Tulina social media nayo omukulu alina ekigambo kyakozesa nti ebavuga kataka. Ebavuga kataka tekyayagala asigalira osigalidde. Social media buli munnamawulire kati ayagala abeere nga ya breaking a story, abamu bazimba brands zaabwe oba oliawo nabo okufunamu essente. Kugatako ku ezo ze bafuna ku stations zaabwe. Buli munnamawulire essaawa zino ndowooza trend eriwo alina okuba alina YouTube channel. Alina okuba nga naye afuna abagenyi be bwamala omukyaza ku station nga naye amufunako waneeno ng'amuggyako story endala. So agenda kuba nga atubuulira professionalism ekendedde mu kuweereza, mu kukola emirimu mu mawulire gennyini ge tulaba. N'olaba story n'ogaana ye lwaki story etambudde bweti. Mwami omu era nga ye producer w'olunaku olwaleero mwami Mukose Anthony atuula n'agamba nti nendowooza akasente
katusingidde ekintu ekirala kyonna nti oli ne bwagenda mu press conference nga bamutumye oba ne bwagenda mu conference yo n'asooka kubuuza waliyo transport refund oba kale waliwo ezo ez'abannamawulire ze baba bategekedde wabbali so ndowooza ajja kuba nga atubuulira naki ekyetaaga okuba nga kikolebwa okudda ku kkubo ettuufu lye twatandikirako tukyayogera ku nsonga eno ya professionalism media houses ezisinga zirina shows eza entertainment entertainment show eyo abakolako ennyambala yaabwe yeesitaza ebiseera ebisinga content alimu wakuvoola omutaliko omutwe n'amagulu kale bule mungi kale n'otunuulira nga ate abantu abo shows ezo ze zimu ku zisinga okulabibwa kaakati tuyina waliwo lwembuuza mukyala wange nemubuuza nemugamba lwaki kino kiri bwe kiti nga waliwo ebintu byendaba ebitambula mu ngeri etali ntuufu naye anziramu alina ansa gyanziramu nagamba ekyo kyekiriko kakati ntera nnyo mumubuuza nemugamba ekiriko kitya nagamba ekyo kyekiriko abantu ekyo kyebaagala kakati ekigenda mu maaso tuyina ezo shows ez'olugambo ziyita za lugambo ziyita za lugambo abantu okuvuganya kuyitirivu so olw'okuba okuvuganya kuyitirivu buli omu agezaako okukola kyalaba nti kyekinasikiriza ki olw'okuba waliwo abatandika show ezo waliwo omuwala eyatandika show ezo yali ku Urban ono wa scoop on scoop wa scoop on scoop omwana muwala yali avuma waliwo yasookako n'avaako ne baleeta naye oli eyasooka oli erinnya Mary Luswata oyo Luswata mwana muwala yali avuma kakati nga bw'omanyi nti mu Uganda tuyina trends ebintu engeri gye bijja bitambulamu kakati Luswata yafuna audience nze nali si program yali waddakiika nga 10 ndowooza 11 nze gundi nali sigimanyeyo no teyali programu nti kalinga kanyomero kaddakiika nga 10 akanyomero ako nali sikamanyi naye mba ndi gyendi ku mirimu gye buli omu ng'ayogera ku Luswata nengamba ye Luswata ono gwe boogerako kyeki nange neetandika okutega oli mwana muwala ng'avuma akuvuma bulungi n'akuleka muvumiro naye nga akanyomero ke kayina audience etayinaayina so kiki kyengezaako kugamba nti bannayuganda ebyo ebiyiise gwe byolabanga ebitali professional because kati buli omu ayagala audience buli omu atunuulira ekiriko of course professionalism egudde naye oli ajja kugamba nkolerera professionalism nkolerera kireeta kubanga bw'aba ayina audience nga mpitirivu I mean nga nnene esinga naawe agamba nti oli professional osuubira bagenda kuddawa era bajja muwagira okukola ekintu nga kati ojja kwesanga nga tutabuddwa. It how it's supposed to be? It's not how it's supposed to be, but tulina kugoberera trendi netwera bya professionalism kati tulina kye tuyita following yevuddeko obuzibu. Numbers matter. Je tutwala si walungi, of course. Tukimanyi. Naye oli toyina ky'omugamba nga ye style gyavumbudde alaba yekola ki yempya yemuyisaawo there we are. So kati kiriwa kye tulina okusoosowaza ku bibiri bw'otunula professionalism then ne numbers ziri ze tugambye ezimataringa because buli woba ne numbers n'abalanga beeyongera anti kakati tulina demand versus supply. Demand versus supply. Demand yefuga ki supply. Kyetuliko kati bwekiba oli kasita atunuuliranga audience ye
ebyo ebiyise tubiyita ebiyise ebiri controversial ye byeyagala naye gyagenda ogenda ye trend gyagenda ogenderamu. So audience eno naye yina engeri gyetukoze eki gyetubuzaabuzizaamu olw'ensonga nabo basaasire. But don't you think nti ffe tuli mu kusaanyaawo eggwanga lyaffe mukadde kano? Omukulu omu gwe nawuli agamba nayigana twagala nnyo ebiyiise bwetuwa ebintu ebirungi oba ebiri serious tetubyagala. Anti abantu stress impitirivu. Stress kyemanyi stress yeresa obuzibu. So twewaddeyo ffe bannamawulire tugende n'omugendo nga bwe tuwonoona. Nedda si bannamawulire ekyo si kya bannamawulire. Because kati ffe bye tukola eno public etulabirako. Bwenzija n'empeereza wano yogera ba media practitioners. Bwenzija n'empeereza wano ebintu by'ekiboggwe abalabi bangi abandaba. Era bagenda otuwala kyenjogedde ng'ekisembayo ky'amazima ekyenkomeredde. Shows zaabwe tulimu entertainment ezisinga tezibeeramu bannamawulire ezisinga zibeeramu bana abavubuka abo era abasinga si bannamawulire naye kyengezako kugamba bw'otunuulira setting ya show tebajja kugamba nti bya kibogwe bye baweereza si bya kibogwe kubanga ebiseera ebisinga baba ne factor era bakubira n'abantu ab'enjawulo ne bajja ne bakola ki. Shows ezimu tuzirabyekereza entertainment nga agiweereza ayimirira ku mukutu gwaliko navoola omuntu oyo gwakozeeko story oba oluusi nga yamusabayo akasente n'agaana okukamuwa oba oluusi nga yayagala omuntu oyo amukwane kale n'atamukwana. Sorry bino byonna mbireetedde awo mu package eyo ne weesanga nga avodde n'ava ne ku mulamwa gw'alina okutambulirako naye n'ayisaawo ekyokuvoola because oba oliawo audience kyogambye kyeyagala naye ne bakama abe nabo tebavuddeeyo ku ndemmi nga kirabyeko nti ne ba victims bavuddeyo ne bajja ne bastorminga programs ezo oba ne bastorminga media houses. Ekyo nkivumirira kubanga ate ekyo kyo kitunyika bunnyese. Mwenga bannamawulire field eno gye muluddemu because kati osukka myaka 10+. Mugezezzaako nnyo okulaba nti mubeera ekyokulabirako eri omugigi guno omuto ogw'abannamawulire oguli wakati okubashapinga mu direction entuufu. Tukikoze kubanga obuzibu kati buli ludda bwemba nga mukikoze ng'ekintu kino kikyagenda mu maaso okulya okusaanyaawo n'okumalawo omulimu guno ogw'amawulire. Ensonga lwaki nkugamba nti tukikoze nze ne mu field nina abaana bampita menta. Oli akuyita menta oyo menta wange oyo menta wange era bw'aba bakola ensobi mugamba omanyi ekyo kyokoze tekiriiyo tetulina kukola bwe tuti. Naye ekikulu kiri nti bonna tebali willing okukyusa. Waliwo bali nga bo kakyama amamera okiraba olw'ensonga tuyina media houses kubanga bagamba charity starts at home. Tuyina media houses ez'enjawulo. Media houses ezo tezitaddewo principles ezifuga bannamawulire baazo nga tebannajja mu field. Omwana ku Monday atandika week najja mu field nga bw'olaba engeri gy'ayambaddemu nga lulinga lwa mukaaga. Kiraba ekyo oluusi ne media houses nazo kubanga ffe tuyina enkola eyaffe tojja kujja ng'oyambadde bwotyo Monday ayambadde bikanvasi ataddemu kijiini n'omutunuulira n'ogamba really ono naye agenda mu field. Bwe mbulya soosi gy'ogenda okujja amawulire bwanaakusaamu ekitiibwa. Naye ng'ebyo ne media houses zirina okuteekawo amateeka agafuga abaana bano bwe balina okukola emirimu gyabwe. Abaana media houses ezisinga tebalina na meetings, tebalina editorial, tebalina. Mwana yagenda tebamanyi agenda kukola ki.
ono bonna baliye mu bweyiya bwagenda n'agwa ku kire n'agenda n'agwa eri oli abamu ne babeera mu gundi emu ku tiipu emu abantu nga basatu kitegeera naye ekyo oluusi kivanibwa media houses wa gye bava gye bakolera so ne media houses nga zo zirina oteekawo amateeka okuyambako abaana bano okubeera ki kuba nze nja kujja mu field nja kujja ngezeeko obbagayidinga ngezeeko babuulira ekyokukola naye kaakati eri gy'akolera bwe kinaaba nga bo tebamuyambye oba tebataddeewo nkola kyagamba after fe waffe tebafaayo ewaffe tebafaayo kiraba kiraba n'abamu ID tebazirina so that is how serious it is. Lwaki tukaluubiziddwa oba tulemeddwa okujja bye twasoma mu ssomero okuba nga tubiteeka kati mu nkola ne weesanga nga bye tukola byawukana ne bye baatusomesa? Kakati tulina obuzibu bwa generation eno generation gye tudiringa nayo nayo si nyangu generation gye tudiringa nayo si ye nyangu ennyo nga bw'ogirowooza si ye nyangu bagumu tebayiga ffe tukuze emyaka gyaffe gye tukuliddemu nze nakula baŋŋamba omuntu bw'okola emyaka ozimba ennyumba ku myaka 4 ffe ye generation yaffe gye tukoze eki nti enkulaakulana y'omuntu ejja eri gradual mpolampola ejja eri nyampola nti waliwo emyaka gy'otuuka n'obanga gy'olina okuzimbiramu ennyumba waliwo emyaka gy'otuuka n'obanga gy'olina okuwasizamu buli kimu kyali systematic nga kitambulira mitendera naye generation gye tulimu leero buli kimu baagala kikola ku speed buli kimu baagala kikola ku speed kyova olaba tulina n'enjogera egamba twagala ssente tetwagala tunyonyi twagala birala balina enjogera yegamba nti twagala ssente eyo enjogera etegeeza ki abamu bagyogera bwogezi naye eyo enjogera etegeeza nti omuntu asobola okukola ekintu kyonna for as long as agenda funa ssente okitegedde awo wali obuzibu nti generation gye tulimu ebulamu okubuulirirwa nti ojja tuuka ne mu institution gye basomera ng'ate abo basomesa era be ba generation yaabwe kati n'ogamba ani agenda okuyamba ani omwana n'ava ku ssomero mu institution awakati abuuliriddwa bulungi najja ne mu institution gye baali mubuulidde ekyokukola ate nayo n'atayambibwa oba ne bw'aba ayambiddwa n'atakitwala nga kikulu nga bwe nagambye bye bakusomesa ku ssomero birala ate ne byosanga mu field bitya birala abaana ne batuuka mu field ne beekolamu ebigurupu n'olyoka olaba tabu ne batuuka ekiseera nga bo ebyokukola si kyekikulu wabula baagala banoonya ani abawa ku ssente ani abawa ku ssente nga tosobola toyina nabw'obayamba toyina kubanga oyamba ayagala muyamba naye ate waliwo oli nga ye tayagala muyamba yalaba kyaliko kyeki kyekiri kye nagambye nti omwana ajja ku intaani n'atuuka naye ng'ate alinga atazze kuyiga wabula ate yayagala okubuulira ggwe kikyayagala kikyayagala okole nina gwe nagamba nali ngezaako okubuulira ekyokukola nze ebyo ebyange sibikola bwe ntyo nze ebyange sibikola bwe ntyo waliwo oli omulala ajja nawe tugenda mufuna nze njagala gwa producer tagenda mu field oba njagala genda mu studio nemugaa tugenda mu field nagendayo olunaku olutadda kakati tuyina generation problem omulembe wali tabu gaapu ene bridgingiddwa etya okubanga generations zino zikolaganira wamu because olaba generation yammwe eyawukana ku yaffe naye ate naffe eyaffe egenda kwawukana n'enkola y'emirimu ejja kuba yanjawulo so like tutaddewo tya embeera y'okuba nti tusobola okukolaganira wamu nga tewali kukuubagana wabula nga ffenna tuyambagana okutereeza omulimu gwaffe guno gw'amawulire. Embeera
kiyinza obutaba kyangu olw'ensonga kiviira ddala waka. Awaka bwe tuba nga abazadde bataddewo embeera nti let the child be. He's a kid oba she's a kid. Let the child be. Omwana baagala omwana akule nga kyayagala kyakola. Bakuza bakabaka. Bakuza bakabaka. Tugamba bwe tuba tukyalina embeera eyo bintu bikyayongera okuba ebibi olw'ensonga nti omwana tokyamutandikisa eno generation fe tuzze batwongeza otandika mpolampola otandikira ku mitwalo 10 ne bajja bakwongeza 15 2 bwe tutyo abanakuza ajanga ayasala okyasobola omuwa sente ezo ayinza n'okuvuma nkubuulira bano bavuma n'okuvuma akuvuma n'ebintu bye n'abikanyugawo n'atambula n'agenda talina na budde bwo agamba ani gw'oyisaamu amaaso so tebalina bugumiikirizo obwo ffe bwe tuzze tugoberera n'omanye ennaku yo bano tebakyama ebyo tumanyi manye ennaku yange tobabuulira twagala ssente anti bw'osanga mwayina ennaku abategeera ennaku ye babale percentage ntono nnyo ekibaluka ye kyabayagala kyova olaba nti oyo omuvubuka ow'emakerere kwegamba abantu bwe bamanya ennaku ye omwana oyo nti amanye ennaku ye oyo nekikeesi kye kwegamba bakiraba nga kiri weird omwana najja naga yadde kiri bwe kityo nze ngenda kujja nkole ki nsome kwegamba abantu bamukwatirako ojja kwesa nti ensi eyagala kuddayo ku bantu n'oleeta omukozi awaka akolere omukozi n'akolayo weeks 2 n'afuuka ekizibu naye nga yakwegayiridde banange embeera n'ameera amempanti kakati bwe buzibu bwe tuyina naye nga tuyina kuddayo waka gye tuva. Abazadde beetaaga okuddamu okukola omulimu gwabwe naye ng'obuzibu obuliwo tetukyalina budde abazadde tetukyalina budde bwe buzibu kati omwana n'akula nga yeekuzizza so bye bizibu ebyo bye tusanze eno gye tuli nti twagala kugagga omwana ayagala ajje ku mulimu ng'ayagala bamusasulenga munne gwawulira oba akola luddawa eyagula emmotoka mu mwaka gumu naye ayagala akole ki agule emmotoka eyo naye nga tamanyi bintu bwe bitambula. Abaana bagadde nnyo diiru zitu affectinze n'eno gye tuli diiru ezo sente za diiru ezo zonoonya abaana. Njagala yokoneko ku nsonga y'ebyo ndowooza kankita ebyobufuzi ebisusse mu bannamawulire 2021 elections bw'otunuulira bannamawulire abamu baali attached to political parties ez'enjawulo era nga bw'aba aleeta story ajja kukubira sayidi y'ekibiina kye ayonoone sayidi eri. Tugenda mu 2026 naye waliyo akalulu. Embeera olowooza egenda kubeera etya bwe kituuka ku bannamawulire n'okukola omulimu gwaffe nga bwe gwetaaga okuba nga gukolebwa? Well, engeri gy'okireeseemu nyinza obutakkiriziganya naawe eyo gamba nti bannamawulire babeera attached ku bibiina babeera ne of course tulina political affiliation naye mu nkola yaffe tukiraga nukiraga naye nze ngamba ekyo ebiseera ebimu media houses ze tukoleramu ze zitwataakinga waawo okukolera kale waliwo abakiraga naye abaana bano ne bw'omukwata n'omuteekawa ye era gy'omutadde era agenda kukolera eyo bw'abanga enkambi eyo teyagisiima mu mutima gwe era ajja kukuba naye nga tajjaayo story nga bw'erina kubeera naye ng'alina wayagala okwonoona mu ngeri emu oba endala. Really? Well, ekyo mbadde sinnakyetegereza nnyo naye nze kyemmanyi nti bannamawulire abasinga baba ataakinga
oba we bakola ki we bayina okubeera era media houses eziba attaching oba oyagala oba toyagala because bakama bo be bajja okukola ki okwalocatinga ne bagamba genda gwe gundi genda okolere wano gwe gundi genda okolere wano Wamba kizula nti bw'owagira nnyo ekibiina gundi oba n'obuganzi mu bantu n'agamba owaayi buli kantu konna nja kuripootinga nga byeri ne webanga tebantumyeyo at least njafuna source wembijja mbiteeke ku platform yange. The fact is ffe nga bannamawulire tetulina kuba na attachment eyo yadde nga tuyinza okuba ne political affiliation kwanze gyonteeka gye nkolera era sijja kulimba nti ekibiina gundi nsobola okiripootinga ngwa I mean ne gundi ki nkiyite ntya nti nja genda nkole story ng'eri biased nedda kubanga nze omulimu gwange guli kuinforming abantu okiraba so mpozi bannaffe abo abamu beetaaga kujjukiza kubanga waliwo n'abaana be basalako okuweereza amawulire nga bafuuka baki bafuuka bannabyabufuzi Yes. So UCC etuula eyo n'etunula neewulira engeri gye tukolamu emirimu gyaffe era oba oli awo nga bayingidde ogaa naye ono munnamawulire oba activist so activism mu mawulire teyalibadde nnungi yadde nga tulina bannaffe abamu abagikola of course mwebali abagikola naye nga nze ngamba munnamawulire yalibadde akola omulimu gwe nga ye olw'ensonga leero ojja kunsanga ku NOP tekyosange ku NRM kyosange ku FDC sisiina kakati bwe natandika okwekubiira kati bwe nagenda eri ate banandaba batya nze ekisinga okunsanyusa kukola bulungi mulimu gwange kwanze ndi munnamawulire sirigamba nti nina kadi yaki ne bwe naalibadde nga njagala okubeera nayo ate omulimu gwange tegunzikiriza omulimu gwange tegunzikiriza ate kubanga aba NRM bwe banaategeera nti nina kadi ya NOP abo te bwe nagenda okavaringa NRM bananzikiriza oba banandaba batya so nze omulimu gwange kukola mulimu gwange mu ngeri eri objective ey'amazima obanga neetengeredde yadde nga wayinza okuba nyinza okubeera munda n'ebyange naye nga ate njagala nnyo okufrontinga ki era kye naalikubidde gwe mulanga gwe naalikubidde bannange tulina impact ya social media ku professionalism wemba nkitadde mu general ku biweerezebwa ku mainstream n'otunulira ne social media trends nga bwe zitambula akadde kano olowooza tugenda kugwa mu kinnya kyenkana ki bwe tubanga tetwetereezezza kakati nga bwe nagambye social media yeetuvuga speed kataka speed nga bwe wagambye nti press conference oba akabenje kabeerawo kati emabegako nga social media tenabeera active oba nga tenabeerawo nga muyina okulinda amawulire nga bwe gatambula ku mainstream gano gatambula tulina ag'omusanvu tulina ag'omulala tulina ag'ekkumi bwe tutyo naye kati ekintu nga bwe kibaddewo era ensi yonna bwekola ki at the time of occurrence mu kaseera we kibeereddewo ensi wetandika okitegeera okitegedde kaakati kiresewa mainstream tuli mu kattu olwa social media olw'okuba nti mu social media buli omu munnamawulire buli omu ayina aw'okuteeka kontenti we kasooba ng'olina smartphone kamera bulungi osobola okukola so tulina okusoomoozebwa ku nnene nnyo nnyo okulaba nti buli kimu kye tukola nti tufuba naffe okukola ki okubeera mu bwangu kubanga kituvuga speed naye ate social media etaddewo omukutu
ogwa buli ayagala okuteekawo kyayagala obulimba ataddewo obulimba kubanga gwe editawo you edit yourself tewali agenda kubuuza like tewali accountable to anyone so yadde eyina advantage ye ya speed nti omuntu akola kyakola mu bwangu naye ate etaddewo embeera ey'okumisinfominga abantu naye ate mainstream namwe ebimu byemukola mubijje no ku social media ne mubyapplyinga wali mukola mainstream bye bajja ku social media era byebyo bigenda okunoonyerezebwako nga biyina lead okitegeera ebijjibwa ku social media byebyo era nga biyina lead olaba otegedde gye biva n'otegeera we biri n'otegeera ne gye biraga byebyo social media byekola ki I mean mainstream byejja ku social media era bwe tuba tulina ekintu kye tunaagoberera nga tukijja ku social media tulina osooka okukola ki okwebuuza okukola due diligence okunoonyereza kivuddewa kiriwa era kiragawa kiri mu amazima oba bulimba bwereere yenjawulo gye tulina kyensonga lwaki oli bw'alaba ekintu ku social media kyaddako akasooka nkirinde ku radio oba kugundi ku TV so yadde social media etuvuga akataka naye ate ffe enkola yaffe ey'emirimu ekyasigaddewo olw'ensonga nti social media abantu bangi baba basigaddemu akakunkuna kati akakunkuna mainstream yekamala mu bantu I think they're crediting radio stations ezimu zikyasigadde ku mulamwa naye ate bw'otunuulira TV stations ezimu bagenze na trend eriwo nedda anti trend eriwo kati gwe trend ogyosinza okulemerako yene ya entertainment eyo ya entertainment mu mawulire gennyini agamu tugalaba nga story erwaninga naye ng'ogiraba waliwo ebibulamu bingi ebituli bingi ebirimu ebituli ne bw'ebeera nga story kubadde kunoonyereza ng'olaba baakubiridde bukubirizi kuleeta bakibawe naye nga tebajjaayo kinyusi kya story eyo oba kunoonyereza okwo kwe bakoze kakati nga bw'olaba professionals endala nti zirimu abantu ab'ekibogwe ne mu mawulire mwetuli ab'ekibogwe abatategeera kikyakkola mwetuli omuntu nga ye enkola ye y'emirimu tayagala ku researchinga tayagala ebintu bye ayagala kubikola nga bw'akola ki bw'ayagala ye alowooza ajja kujabulira because mbitunuulira ku gundi ku amawulire gano wage bawandiika online otuuka n'otunuulira story n'ogisoma gamba nayo n'omwana oluusi naawe wabaddeyo naye n'otunuulira ekika kya story omuntu kyawandiise so kwegamba mwebiri naye banabawulire twalibwanga basomesa naye tukyali basomesa abo because olaba amawulire tuve ne ku entertainment n'amawulire agamu ge tulaba emboozi ezimu ezisooka ziba za buseegu nga n'abaana abamu tebasobola kuziraba nga tosobola kulaba amawulire n'ogalaba n'omwana wo entertainment shows ezimu oziraba naye era nga tosobola ziraba na mwana wo political shows era ezimu z'olaba abatudde ku pano bali mu kwevoola onavoola ono onavoola oli so kakati gwe ng'omulabi ekikulu kiri nti gw'olina okumanya kikyoyagala otherwise buli media house erina target audience yaayo era tosobola gijja ku target audience yaayo so buli biweerezebwa ku mpewo biweerezebwa okusinziira ku target audience tulina media houses wano nga ezaabo obwabwe obuseegu kyekimu ku bintu ebitandikirwako ngaera ne bwe baba boogera terms ze bakozesa oba slangs ze bakozesa za buseegu
Nkitegeera ky'oyogera naye kati gwe ng'omuwuliriza kiri eri ggwe okumanya kikyoyagala kubanga waliwo media houses nyingi sijja kugamba of course somehow si kirungi si kirungi naye ajja kugamba nze ye target audience yange olwo UCC ng'eriwa mu nsonga nga zino because balina okuregulatinga content agenda ku TVs. UCC ekoze omulimu gwayo mu kuregulatinga naye erina busobozi bwenkanawa okusobola okuregulatinga media houses zonna because bwe ziba nga ssaawa nnyo ez'okumakya abaana bwe balabira cartoons waliwo ebinaijeeri oba emizannyo oba films eziragibwa naye nga content alimu wa buseego olwo UCC ne tuba nga twebuuza bo bakola ki kyemanyi UCC efubye okustreamlininga empeereza y'ebiweerezebwa ku mpewo either ku TV either kubanga bw'otunuulyanga bwe kyali emabega kati kikyuse nnyo because mukulaba okwange UCC tukyagikubamu ebituli of course naye gitunuulire eyina manpower yenkanawa manpower yenkanawa gweyina okusobola okuregulating emikutu gyonna nga bwe giri okiraba naye nga bwe nkugambye ebiseera ebisinga oba UCC erina beetagambako because n'otunulira omuntu nayimirira nga alina sho gy'akola oba alina obuweereza bw'ali mu kukola n'avulunga oba n'avuma n'ayisawo n'ebigambo ebiteetaagisa mukadde ako era UCC nesigala ng'omuntu ono ekyamuwadde license oba media house y'omuntu ono bakyagiwadde license anti era ensonga y'abaana n'ebyana era tejja kubulawo so double standards will always be there. Okay, kansomeko ku comments ezimu eziweerezeddwa abalabi baffe abalungi nakyolina Rita webale nnyo kubanga kwoli webale nnyo kubanga olaba abuuza njawulo ki eri wakati w'okuvoola okuvuma okucriticizinga n'okulumba era ekituufu kyalibadde ki mu kugezaako okulungamya agambye okuvoola mulimu okuvuma okuvoola okucriticizinga awamu n'okulumba mu kulungamya kiki ku byonna ekyalibadde kikozesebwa well naligambye nti criticism simbi omuntu bw'omucriticize kitegeeza omulaga nsobi ye awo criticism weeva naye obuzibu obuliwo buli mu kuvuma n'okuvoola kakati kubanga abamu kuffe katutidde nnyo n'okupostinga waliwo ebintu by'otya okupostinga ku social media olw'okuba otya okuvuma bantu bangi by the way basazeewo okudda emabega olw'okuba batya embeera egenda maaso ku social media ey'okuvuma n'okuvoola so nze ngamba bw'oncriticizinga kinyamba okumanya kubanga criticism ejja n'ensobi gye mba nkoze nze ngamba twalibadde kale criticism teyalibadde mbi then netuwabula netugamba criticism erimu kati ennaku zino erimu kuvuma si criticism nedda eyo nedda ebigambo ebyo abyawudde nagamba nti criticism okulumba omuntu bwakolako olulumba kireza tagenda kuleka waggulu batugabe bannamawulire tuwakudde entalo nnyingi nnyo oyagala onakwe ogende n'oli oyonoona wano nomala n'ogenda nawali wamma ono yagambye bwati ne bwati oluusi ne tusavuwaza ne twongera namu anti ebiseera ebisinga kati katugambe olupapula waliwo empapula ezimu alina okutunda kati oyagala akoleki yemu ku ngeri it's a marketing gimmick mu kufiirwa wano waliwo omukyali yafiiriddwa mutabani we abayimbi abamu waliwo munnamawulire omu n'agenda n'amubuuza wasuza otya akyali mu kunyolwa bamubuuza wasuza otya era owulira otya akadde kano ebibuuzo ng'ebyo
public never naye bannamawulire buzibu ki bwe mulina ennaku zino oli n'agenda n'alaba nga oli afiiriddwa omwana n'afiirwa maama we n'akwata omuzeno n'amubuuza kati owulira otya era kikyozzaako naye ng'oli akyali mu nnaku kakati ezo nsobi ze zimu ku nsobi zetukola naye ng'ebyo byonna nga bwe nagambye ebiseera ebisinga biva mabega eri gye tusomedde weebuuze munnamawulire oyo amaze ebbanga ki mu field era yasomerawa era bingi experience kijayina media house kijakolerako so bingi so ebimu bijja omuntu jakoma okweyongera ogenda ng'ayiga naye nga kimu kyolina okumanya nti mu mawulire tuyina drop out tugiyita brain drain drop out rate si mu ssomero naye mu mawulire tuyina drainage nti abantu bangi bava drain y'amaanyi abantu bavaamu mawulire abantu abalina experience bagenze bavaamu abamu bagenze bweru profession y'amawulire profession etabeezaawo bantu kumala bbanga kati ekyalenge gye tulina nti abantu abaali baddewo okuwabula bano abajja tebaliiwo so njagala tutunuulire ensonga eyo nti bwoba tunuulidde media industry ey'ensi ezikuze ndaba abasajja bakinvinvi correspondent gundi White House correspondent ono correspondent wa byantalo naye ng'omulaba musajja akuze myaka 7 myaka 8 ali mawulire okitegeera kakati njagala nkubuuze osobola okubeera n'omuntu bw'atyo nga ye mentawo n'okola ensobi ezo bwezityo naye tulina obuzibu nti olw'embeera eri gye nagambye greener pastures zifuuse greener pastures kubanga buli akola n'akola otuuka ekiseera ng'omulimu guno gwe tulimu tegukyasobola kuwanirira ng'olina okuguvaamu ate ogenda onoonye greener pastures so ekyo kyekimu ku kireesewo abaana bano ab'ekibogwe nti tebalina kubanga kakati gw'ogambye wali mentored naani Bale Francis yakumentaringa oba wamulabirako you know so oluusi ayinza okuba takumentarinze naye n'omulabirako enkola y'emirimu gye okiraba so kikulu nnyo naye bw'okula nga toyina muntu gw'osobola kulabirako okiraba bangi baali begomba Walusimbi oyo yali asoma amawulire ku NTV naye yakolako kyakoze n'akola ki so nga Walusimbi senga katugamba akaddiidde mulimu guno ogw'amawulire nanti naffe ffennyini public tubakuba tugamba omusajja aludde ku kintu atuddeko lwakitalekera abatona bone bakwatamuko nedda eyo teyalibadde ensonga kasita kibanga ye profession ye kubanga waliwo looya gwe wali owulidde nga waga nti aludde mu bwalooya gwe mulimu gwe naye ate owamawulire ye bamusonga owamawulire naye anti ekimusonzaamu lwakuba tebasuubira nti omulimu ogwo omuntu asobola ogukaddiiramu na commentaries anaga kati abaana tebakyavuma tebakyavuma bakuyita kusabula ndowooza owulire awo nagambye nti before we blame UCC does NAB and other associations powers to regulate what their members offer to the public agamba before we blame UCC does NAB and other association powers regulate what their members offer to the public? If yes, have such associations done their mandate? Sijja kwogerera NAB kubanga enkola yaabwe y'emirimu be balina obuvunaanyizibwa okweyogerera naye nze nange nga bwe ndaba nabo emikono gyabwe misibe batubanga ne UCC tugaye emikono gyayo at a certain point misibe ne NAB UCC emikono gyabwe si misibe
just nti bali limited mu numbers. Naye nga senga babanga abongerwako numbers. UCC sinagambako nti emikono misibe. Just bali limited. I mean numbers. Numbers anti ziba limiting okukola bye balina okubanga bakola. Ziba limiting. Naye nga bo emikono si misibe. Waliwo enjawulo wakati w'okubanga emikono gyo misibe n'okubanga mite naye nga olina w'otalina sooka. Naye kati naabu bo emikono misibe olw'ensonga balina nabo bakama baabwe. In others, toyina nnyo okugyayo ddoboozi. Ojjayo katono. Birimu gundi license. So UCC you are talking about is now becoming program manager that only wants to determine what time should which show run instead of regulating the content. Imagine during daytime, violent movies, erotic movie for Bazungu, but neglect our own would be vital content. Naye kimu ku kyemmanyi ku UCC efubye promoting local content. Local content anti kati naye atandise okukyuka bwe yali luli nti omu yeesittaza naye ng'ate obudde bwalagibwa si bulungi. Okay, kati ekyo mpozi kyetulina okusaba UCC etuyambeko. Naye era ne movies ez'abazungu ezisinga mulimu scenes z'olaba nga zikwasa n'ennaku. Because kat right now waliwo omwami mwateroga nti sikyasobola kulaba TV nga ntudde n'omwana wange. Otherwise nja noonya bye mmuteerako nga birala nnyo bamubuuze bize mugamba agenda azannyira ebweru. Otherwise nja teekako TV agenda okulaba nga movie eziriko tutandikidde mu scenes zaabwe. Kaakati awo ogenda kuleeta aba UCC bajja kubuulira kiki kye bakozeewo okulabanga. Otherwise waliwo ebimu byesobola kuddamu nga nange binsukkako. Okay. Nagambe, some people have bias towards people they think have overstayed on air, but I won't mention names. What is his take towards people who have on radio airwaves? What is his take towards people who have been on radio airwaves or TV for over 20 years? Is it the need for seniority? As such, people simply greedy or they lack mentorship skills to pass on to young generations, and as a result they resort to dying on jobs? Well, ekibuuzo kiri nti, are the young generations ready to stand in? That's the question. So bw'oba olaba CNN waliwo abasomi b'amawulire b'otunuulira nga baluddeko but nga bakola emirimu gyabwe bulungi. What's the problem? Omuntu bw'aba nga akola omulimu gwe bulungi, that's the problem. Nakubeerako for long, you know. Naye ng'ekibuuzo kiri nti young generation gye twogera yo eri ready oba, you know, of course si abagenda okubeerako ebbanga lyonna. A case in point, the late Alex Ndawula. Yali akola omulimu gwe bulungi okiraba. Naye okuva lwe yavaawo era olaba waliwo eddibu mu show ye. Waliwo omuntu nga ye is a brand. Ngera bw'ogamba omukyusa ogenda kuteeka waani. Of course abatajja kubeerawo mirembe na mirembe, naye kyengezeeko waliwo omuntu nga ye yadde aluddewo, he's still a brand. Abakola amadaala ave ku mpewo adde why? Kinagambye kyekiri kyenkugambye nti lawyer ye nga tebamugamba nti lawyer yaludde mu chambers ezo. Why? Oba omusawo omusawo akaddiidde ku busawo bwe. Why? Njagala abantu batandika okulaba omulimu guno ogw'okuweereza ku mpewo oba ogw'amawulire, bagulabe ng'emirimu emirala gyonna. Nti bwensoma ogw'enviiri nja kufa nga nsiba nviiri mba nkimanyi tekinvaamu. Kino oba okimanyi nti nsobola okugenda n'enkola ebirala naye nga ne guno nkola ki? Ngukola. Kyeŋŋaana ogenda n'enkola emirimu emirala naye nga time ya show yange bw'etuuka nzija n'enkikuba. For as long as nkyali effective, you know.
Okay. Yes. Comment in the Legamba, other professionals have retreats and refresher courses. Why doesn't the media fraternity organize the same as a mean to polish their members? But we do. We do. We do trainings. We do refresher courses. Nayenga okujjumbira weekuli nnyo. Well, we wali ekibuuzo nga refresher courses weziri ne trainings weziri, because I've attended several trainings. You know, we do. Abaana ba upgrading you know. Naye ekikulu tekiri mu upgrading. Ekikulu kiri mu eno generation gye njogerako etayagala kumanya. Bwe buzibu bwe tuyina. Oba generation eyali badde nga generation ne bwe nyine ekintu ekkubo baalivaako. No, what I mean nti generation eno ogifaultinze, yes, eyinza okuba eyina ensobi zaayo, but oba oliawo ne generation gye baalirabiddeko nabo bennyini omugendo baaguvaako, nabo kati bakola byabwe. Well, sijja kugamba nti twava ku mugendo tetuguvangako, naye waliwo generation ejja nga yeeyina byeyagala. Ekisooka bali mu audience, bavudde mu audience ya generation yaabwe. Generation yaabwe ng'eyina byebasaba, kadde babanga nabo bakola okulaba nga baagala kumatiza ki generation yaabwe. Simanyi oba onfuna bulungi. So kati nga nze ne bwe nagamba nti kakati ebintu birina kutambula bwe biti birina nga tebikola. Nga birina kutambula. For a case in point, kati naffe social media tuvuga kaguddeyo nagambye nti kati ate bw'okola katugambe wa radio bw'okola audio kati era kikakatako ate okwata ne ka video ate n'okateeka ku ki social media page yo, such that kubanga abantu baagala n'oteeka ku TikTok, you know, osobola okulaba nti naawe catching up ne audience, growing numbers. Olw'ensonga kyekiriko nga bwe nagambye. Olwo biki ebigenda okuvamu bwe tugamba nti kati growing numbers professionalism tuleme giteekako nnyuma, biki ebigenda okuvaamu oba ebinaavaamu ebyo twetaaga tutya okutereezaamu okudda ku kkubo ettuufu? Okutereezaamu naye nga ekyo growing numbers first of all tekitegeeza nti professionalism eba erina okuvaawo because oluusa nti okwagala okugrowing numbers ezo mulimu ebintu ebimu byogenda okyusaamu because abalabi banaaba tebaagadde kikyobawadde olina okukyusaamu nogaa okay, lwaki abalabi tebakyagadde nkyuseemu ki mu nnyambala y'aba presenters oba mu njogera y'aba namawulire bano mu ngeri gye baweerezaamu kugaba ebintu bingi nnyo ebitunuulira okukyusibwa. Nze ekintu kimu kye ŋŋamba, media houses zifube okulaba ng'abaana bano bannamawulire babeera well remunerated, katubeere ne order. Oyinza okuba nga tobasasudde kufa, I mean kinene nnyo, naye fuba okulaba nga waakiri mutambulira wamu. Olw'ensonga nti ekintu ekyo bwe kitaabeewo omulimu gugenda kweyongera okukola ki? Kwonooneka. Naye associations weziri ezitwala bannamawulire. Association Uganda y'emu ku nsi eyina institution failure y'ekika ekyawaggulu. A case in point, kyagala tutunuulire trade unions. Trade unions bwe zaakolanga mu myaka giri oba egy'ekinaana oba egy'ensanvu bwe zikyakola kati. Trade unions zaasigaza mannya. Trade unions bye bibiina ebyalwaniriranga abakozi. Kitegeera? Naye njagala ombuulire trade unions mmeka z'owulira nga zitaddewo embeera. Abasuubuzi bali awo. Kale olaba nga association yaabwe egezaako balwanirira. Naye bw'oba otunuulidde kati eno ewaffe tulina obuzibu, institutions zonna zigenze zinafuwa. Tewakyali institution gy'ogamba nti eno esobola okuyimirira ku ki? Ku
ku magulu gaayo. Tunulya HRNJ gye twalinga abagamba nti tuyina giraba nti nayo somehow yanafuwamu kirabo olwa funding issues. So nga institutions zinafuwa buli lukedde, tosuubira institutions abannamawulire kusigalawo nga ziri ze tulabanga ezaali eŋŋundiivu okubanga ziyimidde zirwanirira abantu oba eddembe lyabwe baki tokyaziwulira. So kusomoozebwa kw'amaanyi. Naye nga ensonga ya numbers nga zo bw'oyogedde, okusomoozebwa kwe tuyina, okusomoozebwa nze naawe gwe tulina olw'ensonga numbers ezo it's a trend. It's a trend, buli omu gyakola ki gyakutte nti nina abantu bendaba, nina ebintu byendaba abantu bye bakola nengamba ono anoonya content naakola kino nosigala nga weewuunya naye nga yagamba anoonya content naye nosigala nga okutte ku ttama nogamba naye wa gye tulaga content afuuse content. So kino kiri nze naawe ne munaffe ali n'omuwuliriza n'omulabi waffe ali eyo yonna gy'oli nti it's food for thought. Tulina okirowoozaako wa gye tulaga nga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tusoosowaza ekintu kimu following tulagawa kubanga kyekibuuzo ekiri mu bwongo bwange, mu bwongo bw'oyo munnaffe ali mu kutulaba. So kusomoozebwa kuli awo. Abaana TikTok afuuse TikTok. Kwegamba mainstream tebakyagifaako. Ntuuka awaka ne mbabuuza bane mulabye amawulire ne bansekerera. Nga waliwo alabye yadde eggulire tebamanyi na kigenda mu maaso wabula ow'essimu ye ali ku ssimu ye, ow'obuzannyo bwe ali ku buzannyo kalinze naye nga amawulire tebakoze eki tebagalabye. Kitegeeza nti awo waliwo okusomoozebwa naddala ku nsonga eyo ya numbers gyetutwala wayinza obutaba walungi. Bannaffe ababadde batulaba nsanyuse nnyo okubanga mwekuumidde ku mukutu guno era mwebale nnyo okubanga mugoberera ebiweerezebwa ku mukutu guno ne bannaffe abatukyaziza mbeyanziza nnyo. Musigaleeko temuvaako. Tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu Ernest Kayanja olwakaddeko wali n'ebirowoozo ebirungi ebyo ate by'ogabanyiza wamu naffe. Mwebale nnyo abatambudde naffe ku Alternative Digital tubeera buli lunaku olw'Emmande okutuuka olunaku olwokutaano ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku 4 ez'akalasamayanzi nga twogera ku nsonga ez'enjawulo mu fields ez'enjawulo. So beerako ate n'olunaku olw'enkya tujja kubanga ate tulina abagenyi nabo abagenda okubaako ensonga ezaawukana ku z'olwaleero ze tujja okuba nga tuwayamu wano na wali. Nze Omumbejja Luwedde Lilian neebaza abakomenti nze abashare nze mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka bwammwe ate butuuse YouTube family nammwe mbeebaza nnyo era mbasalutingako mu ngeri ey'enjawulo. Wano sigenda kubanga nsukkawo era bwebaza ttiimu bwe tutambudde omukulu Bernard ku camera so nga ate mu control room waliyo omukulu Mukose Arnold Anthony. Mbaagaliza kubeera bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk.
real issues, real talk.